Wankindo. Kati abantu balina okukitegeera nti gyoko mukula olwo wabanga bulika nakakola nakagundi akakugwa kuliiso olabanga kakulwanyisa. Bwalaba. Ye kati walaba. Yalayira kiro. Kati omuntu otugwe gwanka n'obukulembeze bw'olimu babubbi. Ate yabobba yalayira kiro. Wali mu mateeka g'eggwanga kale ne gaba ga Busiraamu. Muntu kyalayira ekiro okujjaho ng'oli musezi. I'm telling you. Omuntu alayira ekiro obukulembeze bubbi. Oli Musiraamu. Of course, I do. Nenze waliwo n'ebintu Abasiraamu bakola nga nsibikiririzaamu. Kitegezo entebo. Ekyo gye kiri. N'oba muli aseka. Naye atayagala nnyo batumulaba nga alayira ne bamukubira emizira. Omanyi obula okulayira bwe kunyuma. Sululi otya? Kirevu kikuze. Teri ali yasala kumsinika emitwalo 10 za kirevu n'enkisala. Ate kuba ak'enviri 15. Banseeranse. Baba salirawa. Omundo za kozene zafi za salama lundi. Ezaka nini. Bakusala emirundi 2 ne bakunyiga emirundi 4. Nga anyiga kikyekyo. Face netolo kokana kunyiga bwati omwana mabere nagateeka mu mutwe ogenda kulyanga nyuma deyita. Awo pia pounds we yangambira yo musajja owe teri gena musaloni machine ajigula nebere waka. Obwalo okuba mabere mu mutwe gwo musajja we tajja kikkiriza. Waliwo omukazi yankuba ebbere nga lyokya. Ebipya byatayagala. Eyo kisaase eyo. Oba yajja alikoza ate alina okula nzandi gobera tobirike na intade bugundi matu. Ogera kulanga mutaka atanzo banje. Iwe ebbere nga lyoneka oba timba yali wansi. Kabeli tudde wano ne. Era nti nakola nadigira kuguze gwe ntandiko dosuna nendera ababweti. Asula. Yali dene. Yali kasuka ndi kugwa mu ngalo. Sula. Ngakola massage nga. Yali akola massage. Yali massage. Wanvire wo musaluni. Ebbere liyitamu nga bakama. Ate bakama baliwo. Yeye mukama waawo. Muli mugugwe. Na sole it's okay nambika ka tawulo nene sigala mulimu nangandi kutte bwendi ni kibira fone era namaliriza tewali kyaba sali yonka nalitya yali dene bulala ninga wali kwata mungu nali kwata bulala yakira mange kyabulijjo era nambika ka tawulo bwati nesigala nga nalondozo bagenda discalizeeyo tiyalizaayo nesigala nga ndikuti nganyumirwa okufa obulamu bwali yawo ekyo kunywa kyo mukalamojja nange kanywa bwandagirira ngamba omukalamoja yakola sodo kwa ati bintu byotandise sibitegeera. Anyway tuli ku Flex Official Media Official Flex Media Official ndebera ne ku The Truth Media kwe tuli ensoga ziri 3 nya 5 yes soke ya Kenzo oluyimba abantu babagamba bulijjo nti ndoza ye muyimbi eke akasoko okukiriza nti oluyimba ya Balubbe abasigadde basigala bawakana ye muyimbi asoso okukiriza ne yakiriza mu butufu bwalwo oba mukuteka badia kwena kyo kirowoozaako nera Kenzo si yabera nnyo musikalizo okubba ennyimba duno gundi balipira boda yaliddemo ani bagitwala mu State House kubalaga ebintu awo bagenda okukola ennyimba zigira agenda dulizaamu nga lwakabina afumya lufumi Daddy Andrew n'akaaba buli kimunvu from scratch yagamba Daddy Andrew manyi twetaaga kye tugenda okulagawa bakama bafu kola yo tune n'agikola onagenda ogiwulira n'agamba eno kegende ku alubamu yange era ku alubamu gye twawulira kolo album cheyo made in Africa made in Africa yeah recently one made in Africa yeah kwa ile ya soka ya 2011 yali biology album na uli atebagulako abagula online yatulaga ne numbers naziraba nedda bagula wawuli atebakola ki nalaba bagula mbade zijuke ya Juliana bits and pieces ya Juliana bakola ki nekina yedi abantu nze nako we kubera mu ntalo beridako ya Juliana bachi bana gwe tumulira mbade simanyi yogera kale kusaka mu friends chechi no sikutegedde obalo album z'abayimbi kale wale album yatasaka mu friends oluyimba ati ogera kwera ku album bagitali album ya Blake Olympia bagitali sijimanyi ejja coming soon yes negera ko yama oluyimba nalabye kechiro ku TV nenga bana Nigeria tebagenda kudda Uganda now we have Bebe Cool I'm telling you the most talked about good album bajogedeko nnyo ejja like eri pipeline wait Bebe Cool kuno bana yali to go international nalabye yimbe ngagamba oh my god
nimanya te igwe kati tuli muhako state Nigeria sajja alumbye mutemwagala kumuzanya ene wammwe kakati watanyiza iseewo mwenda sagala kukkiriza musajja gwe naye kukkiriza nze nkulabe yokola awo bovumye naye gwe kyobamanya temwagala kukkiriza by this time round mugenda kukkiriza bebekulu kati ali international ali international ate seneza campaign zigenda fulumira mu ye kubanga kinjana kyali eni kyesiriwaza choba tebalina tekidirawo kigenda kuyimba mu campaign awo nekimufula international va ku ebyantu byonna betagisa mu sente kati akabudget yakaina ibana yasaba studio ekolo baji ne kamiliyoni bannaye alabi tumanye yagamba president nange banzimbire studio na studio wakewo ewa eseguku yakaliko digira mu nyimba meka no scratch asoka musoka mukolera awo ani amukolera ye kenyini ye nga ye nalo kagena mu studios ya aina studio ye waka makachi bwana wewe seguku aina studio kaizi yaddawa producer case mada case oba yaddawa case yali musajja wa kamiliyoni yazikuba kati atenze nonze namwagala nnyo kuba mukwano badde aina weke yakubaako nti nkulye ku machanga wakazukuka naye teweebaka oyo yali mada case ani akayimbako Ready and Wiz tiyali gundi bigina gundi ono yalinga mu kizungu eno mada case ya ana yali wa maani sebo mada tune munanga we tuli Kenzo ngabba oluyimba gona awuzizze ebira tubadde kulimba lwa Kenzo lo yabbye yandi era tuyitayita mu ogenda oleeta simanyi Juliana album yete yakola bannange twakava mu kisibo ndi yali akupangisizo gye tunde nola bana waye omanyi mwana sula mu yatunda baba wali akale tunde ki kyotajiwa oba kiwajiwa ne kijireba tabagula ko wadde nyimbe nya naye yani bits and pieces ya Julian tekisoboka naawe oyo naye princess ngalwaki ngalwaki tetunda buzibu kyo bwagwawo ati bali babitegeera byayimba ki oleko kayaka siro kenda kunkubya tukole dayasi gwe kyomanya album mu Uganda tezitunda kati buli muyimbi kati ayina album abasinga bayina album bebikulu ayina kati ejja oba endoza gusanga ku album ye Kamiliyoni yazikolanga then Juliana njikubulidde Kenzo yakakola ndoza 3 oba 2 ere ya biology 2016 nedo made in Africa nino album tekoleka ne kati ate ebintu byayanguwa kati album ebiramu ebintu bingi wakwanti ffe wano abayimbi ba wano kibasinga okutegera ku album nti obeera n'ennyimba 12 ng'omunana nzibe nosoko jotulimba mbusimanyi lona lukola mwaka ki nalukola gundi lwantawanya waluti nenga lona toluyina mu struggle wa Byerubi mfukyo tugamba lwamenye okubba nyenza album yasinga okunyumira go mama go mama pose yaliko love you every day nyebera ko ne tomba wala bizo nazali oko niya twagenda kumazanga tuwulirizaako 2 album no ivake nyimbe 2 kale kati ya fuluma last year tulina twalulya kolu balipira boda Made in Africa so kwaliko balipira boda baby panda mpako lala katulia goboga mantuli wauliako 2 ate mu credit kitufu balipira boda kwaliko ne gundi ulafire lutaya tewali oko olwaina bizibu byalwo yagamba nti yakomyawo mugenzi atrendingeko ekyalo mukozesa mugenzi mukomezaawo bamwogerako n'okumwogerako wakite mu nsiima oyo mugenzi nga buli mwaka ayogerwako buli lulimba lwa mu nnyumba ya muntu at least neighbor wayo kuba abamu oyo mugenzi mulabe yalaga wala nga 1st December lunaku lwe omwamwogerako lulimba lwe lukubwa lunaku lwa sirimu lulimba lwe lukubwa ate ensi yonna today is me tomorrow is someone else okitegedde oyo mugenzi mulabe tabbo Kenzo ngabba oluyimba yabyo oluyimba yakiriza ye muyimbi asoso okukiza nti oluyimba na lubba biyaga abamuletera oluyimba
nga takimanyi nti ono yalukola ki yalufulumyako kituufu oluyimba agamba si lulwe naye n'awulira nga maturity ya content n'ekidongo byali bibulamu. Kaki kye yataddemu nnyo ekyenjawulo? Anti ugenda owuliza original ne luno lwagamba nange simanyi kyamanyi kyeyayongedde. Kuba bigambo bye nalaba Azizi Kasujja byayimba byayo even more really cool like mature yali muli okusinga ate olwa luno kye baakyusizaamu nti beat eri advanced okitegeera okusiza ku oli abadde slowingamu ko mwanyo no alinga kadongo kamu alinga soft rock like music oyo alinga slowing oyo nenga ate message eyaluli yabadde yamanyi okusinga anyway kati ekiruma abantu naddala kati ngoyo omuyinanyini lulimba ekimuluma kikino I saw Azawi coming not Azafarani nalaba comment ye nga bwe agamba finally we back to the original Kenzo nanyiruyima n'agamba original Kenzo ku kingo lulimba yalubye kunze kwe kutandika okuvaayo nga laba credit batandise ogimuwa bagamba Katego yalubyeko tebamuwa credit mfo ky'okugamba owandika oluyimba title oluyimba n'ogamba stolen from sebo bubbi okakasa otya obubbi no ate kati already yavudde n'atukkiriza nti no ki naye ndowooza olaba music ono okumanya nga muzibu nti Kenzo wayimba ziri zikuba simanyi biki abantu tebamutegeera ne wayimba zino zikantoolooze lonely yanimba nice and lovely bamutegeerera awo kyobola buli muntu avaayo naye kati Kenzo waffe yono azzeeyo ku nnono lwakita why sajja tandika omuga nti waki I know kolirako n'aba ebweru we have here music gwe twetaaga but ate ne wofulumako ebweru waliwo music audience eri gwe yagala but Kenzo gwe yafuluma n'ategerako audience yeeri natandika nabo bakolera kyobola beera kyamukolera nga akola ki nga ababeeramu byayogedde bituufu kuliketi over temumala abantu bayinza okwetta depending on kye twalaba ekkololo abantu abajja cricket over bantono that time mu Gundi festival mu festival ye depending ku bantu abajje kololo yes cricket ye bantono kati nze other than okutugamba ku mulundi guno atukolereyo ku cricket over naye ate bangambye bumanyi badde bagiryamu setting already ina kubanga yaggala odandoze era buli abadde akoleye ekivulada akikola mu benyi w'abantu ebukanga sente zigenda mu National Council of Sports wakati bangambye finally this year igenda kuggala era fiki oyinza obutakolerayo but era ne ku mulundi guli eri baduga fiki famika yasemba ne ku luno ayinza obutakolerayo ne bagiggala bagizimbe kugizimba oba kuteekawo investment indala kana ate kati abayimbi bagenda yimbirawa ngate banajiba bali bayimbirawo nere yali yegene kubanza laba amadala gali eri bayinge gye bagakwata abantu bachakiza kutula yeri wagulu ku nganti bangamba not renovation bagera kuteekawo totally different ya it's going to be like an arena nenga abayimbi tebayimbiramu so they are going to start utilizing nebisawe biri wano opposite Millennium Park ne Zoe Grounds endoza bali babifula byabalokole naye ennaku zino abantu bali batandise okundabirawo bakolewo festivals abayimbi bagendawo so abantu bajja kumanya batandika okugenda eri kubano kase banatandika okuzimba evaji gikuba okuba nti champion ogudo yamusinga abantu gudo yamusingako esindi no wagera agenda ku Millennium Park kakatono ate nene kusinga Kigundi cricket oval bompata yali ludawo yali ku cricket oval nene shaza stage yagala okukola mwewana nti mukoze nze sizokola stage agenda kukola stage yali kyobola yagala na Kivubo stage agiteeke wakati abantu batule ku madala ndoza ne batakwatagana bulungi ne ha basobola kwatagana hamutagala mwenge tagala nga bakigulawo temali mu mwenge okikakasa yabagana yabagana omwenge koze ono basponsor ko kubeerako omwenge kuba yabagana omwenge anyway enkwacho musobola okujirya naye era mugira mu bubba yabagana so atera bali bayine senga bali batekawo Pascal mu abandi badde at least befula bali omudo nenga bali ku nkwacho naye eri carpet so ne balekanga bale magana ne basajja be yabavaamu anti abasajja be waliwo omugo ba yagana sent ngalowooza nti ajja kukolerayo nkwacho festival kuna tukana gamba mujja kundira carpet balaba muli ali anyo ne bitabakwatako ngalukakana nga bagibamye mweka peti ya hamwe ya bei yasibyako n'omuntu omu
nakati tadda ayinza okuba taddanga ayinza okuba nayinza n'obutaddamu kubeera ku senior Uganda bamusibira Bubbi yali ajibbi ngabye kapeti ani oli champion papi tomanyi oweri abayimbi gye bali bakubiranga ezzo bayani oyo champion papi bama contract kugenda kuleeta kapeti ngeri gye yaladde mu kasawe ka bayani ate sente teyali andi omugaga namuga ngenda kusiba era namusiba nakali ayinza okuba tavanga namukomera omugaga oyo yali azimbye akasawe ka bayani yamunyonyaawo era mutasaaga bintu bye mukube sente zonna zokola ki neereta ekintu nga kiri ku mutende kati omuyaye yamutuma kapeti yaleeta oba ttaafu obanga efaanana etya zo zibateeka mu saaluuni yamukuba nnyo yamukuba emitwalo bajali jadde oluba gyali 7 naye ne bamukwata ne bamusiba naye era omuntu otagamukangamu era sente zaali nnyingi so kati kyekyo ekizibu nti amu eyo bagizimba ng'eri ku mutendera kubanga amu eyo yali history of Ugandan music ebivulu byonna byakolebwanga bakafeero bandi kati ate kasaba gikyusa ne bagiteeka kati ku mutendera gw'omupiira kati uyo kafe egenda kuzanyira mu biki kati alina kyatayagala ndowooza bantu kubamanyiiza tikisaawe kiri open for everyone tiyeyagala nnyo ekisaawe kye kibeere nga emizannyo giri international kyobula bali abedda bakasangawo KCCA biki vira bo yabaleka n'abakomyawo kubanga ago ge gaali amaka gaabwe era babeeramu ne basamba naye obuzibu obukyaliwo nti wano mu bayimbi abayimbi boonoona manya abayimbi n'okubeera nti n'obujjama abayimbi bakyafu abazobbala bo abayimbi bonna abantu abeera omuyimbi wabeera disorganized kati musajja hamutayagala nnyo ebintu bikubeera nga obutebe bwe yabugula bbeeyi bwa order amadala bakera ne bagasiimuula ne bafuuyiramu perfume mu kisaawe amazzi bagazimbira munda bagasumula ekiro kisaawe kyonna ne kigira amazzi kisula kyaka abasirikale abakuuma abo ba SFC katogamete ekyo ekifo kikwasa abayimbi bakeera ne bateya amazzi ebakubyamu perfume anti mubeeramu gundi nga bakuba perfume mu kisaawe kiwunye bulungi kisaawe kya mulembe nnyo olyotama sinalya naye nja kulya nange siryanga naye nja kulya nina essuubi omanyi obanga oyagala okulya tujja kulya nja kutwala mwe kati bali abantu aba babiri oba totuukiridde Hajjamisi Kigundu otuukirira Hajjasini Ssentongo kati oli ewa Ssentongo kitegeeza oba olidde wahamu nze bonna siryanga naye ate era bonna nteeka okubakubamu oluseke kale tugende ku byaffe munnange obadde okyangambo kikyali kukezo kololo by that time jukira yakola tuwa emu nagigenda kunoza nagenda mbalala tuwa wokola tuwa bokola awareness abantu balaba kyo bokoze eri babagaana bo bajje ba proving aberi naffe n'omuntu waffe ezo kudi zalina okuddamu the following year ndoza natazikola nafunamu ndoza bo issues zaawo bali batanse n'okuwanika naye ne bazisazaamu nalabanga ndoza tekijja kukwata kubanga abaana ne bavaayo ne bagamba bwagikolaawo naffe tugikola wano juka by that time already yali amaze okulaga side jali ngafunye omukazi awo oba yali amaze omutulaga sijjukira bulungi manyi omukyalo yaliyo manyi omukyalo edikeze okujjayo omukazi oyo mugalale kinenge kye kyamukuumira awantu ate ne kimugobako abantu abamu kati atenze wano kyenjogera kyali kizeemu bya bibiina bya politics like yes anti banjuka we yawanika nina Rose nina awanika ngati abamuli emabega banji bagamba tugenda kupushinga kifiriza at least bakumogolako kota y'abantu bo kati nina Rose muteke ku Kenzo nino already ebintu bye birala nnyo ku bya Kenzo kituufu ninga omanyi kifiriza nenda kugamba olabagana amasomero bobera ne somero ngali amanyi mu kitundu olina jana atekawo nga kasomero nakujjako abaana 10 abakujjako kiringa ku nkuuka alien yanogula kwa Bitex kitegeera tiyafuna bamenya mateeka naye atijukira abantu abo eva bagenda wa kitegeeza balina kyakumeguddeko so ebintu byo ne bijja bibeerawo netabaawo kati bwe yavuddeyo n'akola that statement nze that statement is right wotunuulira the previous gundi gye yakola the statement is 100% right during that time kati tugende mu after that was before kati that statement gikole
nga omaze tukola ki awaddako abayimbi ebiseera ebisinga oli ajja nakugamba nkusinga tune ne mukira ku majja nga fina tuyingire studio esinga okukwatayo oyinza okuba last year wakuba tune n'obeera ng'oli wa kabi this year osikale ongambye osinga tune tuyingire studio yani egenda okukwatayo ogenda okumaliza ng'ey'omu ekutte gwe abadde agamba last year wagikuba ng'eyiye ekoleze eki evembedde ekutteyo omu ku bo ng'evembedde so ne wano kye ngamba the statement is 100% right the other year weyakola kololo is the statement still right? Nedda abantu beetoolako bonna baasaasaana era kye kimutiisa atya kutya gomanyi kati wano omuntu wa NRM okola ekivvulu wano kiba kigenda kufuukira gundi kigenda kuba kizibu nnyo wange kisooka olutunana ku ekyabadde ekyalabise Kawempe manyi Kenzo kati mutiitiizi nnyo ekyali Kawempe nga bamugobako stage nawe yali atawudde eŋŋumi ali kati Kenzo akulaga nti kati mwe munvuvuba naye nammwe abawa order nange yakola ki yampa kyovula nti kyamwanguyira mangu enkeera okujja okukola press briefing like okunnyonnyola abamawulire what really happened senga kyali ku muyimbi omulala bano baagala okukosa ekibuli yandibadde akireka bulesi nekikola ki nekisigala nga kikyatambula naye yakiziyiza mangu kubanga yamanya abantu bangi abagenda mu State House eyo nga yes president yabayise nini batatuuka mu waiting room ne batamulaba okitegeera naye nga obuzibu buvaawa awo mu basajja ba SF nze omugezi Tamale mirundi yaŋŋamba twali tukola ffenna emaganja eyo ku TV y'Omusumba naŋŋamba abasajja ba SF sabo balaba tokubakolangako effujjo basobola okukuba ennyumba ne weetamwa n'okwetamwa kwekisooka bwe baba deploying babeera awantu bo tebamanyi bantu bo bali kukuuma president kyekyabatendekesa era president wava mu kifo kati kalugeze bintu public rally zibakola nga olaba Kawempe awo wasigala wabalala nga bataano okumala essaawa nnamba oba sekyo waliwo abasooka 5 hours before 5 no the previous day okitegera ne babeerawo kati bo bamanya mukonako bukonyi ng'ali mu biseguusa aguddeeyo n'emmundu ye nga omukulembeze yagenze nadda wayisewo essaawa 2 ngo bwewayi tugende nenga yo mulimu kumuwa wantu kati wojja n'omutandiko yabeera na order bamugegeno ogamba omuyimbi ali ku stage asooka ayimiriremu ko president yagala kwogera kati ate nawe omuyimbi ali n'omulaga nti kati yagwa so tekyali kirungi naye kirungi tikeze yavayo n'akyenenyeza ne kigwa kati Kenzo okola stage leero oba okola concert kiba kigenda mukostinga kiba kigenda mukostinga nnyo kubanga abayimbi bano obalaba abava macho ina music mulungi but still osubscribinga kuki okitegeera kuba kati ekyo kikulu nnyo ennaku zino abantu baagala bamanyi kubanga abantu banyigirizibwa abantu bali bubi naddala mu byobufuzi kati ebyobufuzi there is no way osobola okuyimba era abantu bonna ebivulu ebigenda okubasala balina okubanga tebali kusaidi y'abantu omuntu atali kusaidi y'abantu abantu balowooza katukugaggawaza naye ng'olwedi oli mugagga kati ekikuba Kenzo leero abantu balowooza Kenzo has a lot of money kiti basobola okuba nga aziyina naye nabino ebimutambulirako bagenda mu State House simanye ennyongereza abayimbi bawa ssente balya kiruddu dererere okitegera ebyo byonna kati era abantu bagambe nti ate muleete ebiri mujje cricket over mu ndabe ng'ate baawulira nti bafuna kumbi obuwumbi 3 ne muteeka mu federation yammwe kati agamba sekaaki ekivulu kati agamba cricket over temmala kwetema maganzi naye nga amaze matuufu newo batekuteeka ku PTC tokyabaweza okitegeera ali nze nkubulira Dayas asobola okuba nga agijjuza naye nga bagijjuza bakungu bebaze n'abantu babwe mu baasi n'ekivulu ky'omuntu kye nnalaba yes kyajjula sirena yajjula naye nga buli muntu eyajja omukungu yajja n'abamukuuma 5 okitegeera nga tebo bagijjuza ne basigala nga bayimi kuba azze n'abamukuuma 5 talina n'okujja abasigala nga bayimirira kati kyekyo ekizibu ekibeerawo najjuza naye nga bonna basombe nga bamundu so nze njagala okubagamba abayimbi kino ekintu kye twayingirira tekiri mu bayimbi bokka kiri mu ba analyst kiri mu ba tiktoker kiri everywhere abana basajja sekitene ya music bagigula bagitwala tekyali kati muntu asobola kwesalirawo ensonga lwaki wobanga oli promoter ng'otegeka ekivvulu olina okusooka n'ogenda yo Katonda w'eggulu okitegeera
there is no solo ku staging a concert one ne woba olina buli kimu kitagisa okukola at least bakutawanya kati otola komiki zawera sawa mmeka munyonyawo abantu bakubawo ne bakeesa nokeesa bamugamba so bude over ku stage buweddeyo kitegera at least bafuna saha a day before ne bamuga tuwayambuseko wa Katonda tuwatambuseko wa Katonda weggulu abaye ne bamugamba ffe buli kimu twakikoze oli mutuufu zizo ne balwa tuzina naye soko okube essimu Katonda weggulu agala kwogera naawe so kakati balinga abagamba mbuno music tacyeyetengeredde ngamu tasobola kwete anti lulwe bamuleka ne yetengerera ebyavayo mwabiraba Bobi Wine mwabalaba abajja bayita mu music kati bagala kuleeta Bobi Wine mulala. But every country ndowooza sports and arts ndowooza bw'oba otunuulidde ndowooza sports and arts bisinza okwagala okutawaanya buli gavumenti eriko oba okyegendereza gwe kitunuuliremukko. South Africa we had Lucky Dube ye baamutirawo ne bamugjawo wono yali omusabi omupiira yesimbawo Paul Biya oba something like that. Bwotunuulya wano e Uganda bwogenda South Africa genda bwotunuulya kati ate Nigeria babatawaanya nnyo kati P Square ju kati bakyayimba nnyo kiri awo bo ate batandika kutunuulya bintu bya peninga ensi yaabwe kati bayimbako bako batawaanya traffic nga we bali enguzi obukodde bwe bayitamu okulya enguzi ne babupostinga airport bwetonya bakera ku makya giteekayo gwe kyebeekola kati awo kyekizibu gitebakyagala nnyo bantu ba art kwegazaanya ate nga nakyo nabo bali human ekikunyiga sula nabo kibanyiga kituufu. Let me tell you nti ne wobo ebintu bigula mu supermarket n'okera ku makya n'osanga nga sukali abadde ku 3 n'omusanga nga ali ku 4 olugamba sukali mwamwongeza kiyinza obutakunyiga nti sente oba nazo naye nawe weekanga sukali mwamwongeza akoko kakamala kituufu sabuni yavudde ku 15 yazeka kaaga okitegeera so that slight change kati gwe olina sente weebe kukanze mu kitegeeza ate ono omulala yabivuddeko buvi mwamwongeza tumuleke now okusinza nga state bweri byonna nga wenkugambye kati ebintu byakyuka ate tebigenda kutereera leero bancha nti n'abantu babirabanga ebyokusaaga ebyokubalaata omuntu najja si muyimbi nenayingira mu art okitegeera natandika controllinga buli kimu nga n'okutegeka obutegesi ekivulu olesa omuyimbi weebweru yo wayagala wafunya interest wonna oba kiri okumwenda nga bukya nga show ya kumakya oba ddi wakiyingirira mu direct wakubira nagamba oyo ani eyazze tiyegundi agenda kuyimbirawa asooka alindeko ng'essimu eyapuluva omulina girinda ku sala kaluma okitegeera kati abayimbi kasabaleka ebintu ebyo ne bibaawo naye babireka batya industry eno manyi yava mu ngalo z'abayimbi ntegeekayo bulungi n'agamba nina abaana bange basatu bagala kujja kulaba oyo akyogera leero bagala kujja kumulaba bagala ngundiza mu maaso ennya zonna nzigu abantu babuukinga dde emyaka gundi n'olokoga ate abantu n'ensi tegenda kutugenda gikyusaamu abantu babeera nga tebeegazaanya abazze ofuna essanyu bali bwe bati bonna beekwatiridde oyimba by'oyimba nga babinyumira naye nga bigenda mu mutima naye nga wano physical appearance omuntu yatidde dda oli azze kufuna ssanyu bw'anaatuuse wano atya buti tubabuuza n'osanga omuntu nga si muyimbi si president w'abayimbi tazaalangayo ku muyimbi naye n'agamba nga yakontrolinga sekita yonna y'abayimbi naye era ekyo twamanya kijja kubaawo kubanga abayimbi baffe tebalina ssente kati buli muyimbi yafunamu ekizibu agenda eyo mu bayinomo babaavu naye ababaavu tebalina kintu kalungi konna ke baagaza ndongo kubanga tebafunamu anti balema olaba obuzibu bwajja nga talenti tewaali ne bagezaako omanyi buli kintu bo webiba kuzimba mwebali biki ne bagamba tujingiddemu kati tujoononina ssente kuba kati ffe tetumanyi kuyimba tuyimbe biki kati ne bagifukamu ssente ezimenya amateeka kakiva dasi onooba oyagala kutereka kivulu era ojja kumaliriza nga munnange byonna bigundi enaggulu polisi gundi leeta bazikuwadde embwa bazikuwadde ambulance bazikuwadde bwe kimu bakikuwadde naye ng'olina essimu egi gy'olina ekkuba
kwa approving olina ategeka shoku Serena ne bamusasulira Serena yo bene bakwangoji kusasulira kati tulina abivule bigenda kubeera ku Serena awo nina labye nti promoter kati asula eyo ggulu takyavaayo ninga kuvadde abayimbi nga tutuuka awo tudde wamma ku byaffe naye embeera bwetyo kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bwa gundi omusajja ono ayagala bajjawo TikTok omusajja kyono Mufti Mufti ye Shabani Mubajje aga TikTok eveewo naye nze njala sooka mugamba nga actually ntona kiwa mugamba eno online mu nsi y'abantu biralamu tebamanyi protocol era ndowooza kuva wakyogedde owulirawo ka change tebamanyi protocol His Highness His Eminence tebamanyi protocol naye nga ne Sheikh Kiti yavuddeyo n'amwanukula andi kati ndowooza baagala bano abantu ababalwanyisa oba babagambako abatalaga nti bali kuseera oba babalaga nti kyemukola kikyamu jjukira abantu obuntu babusalamu ne babuteeka ku TikTok kati bwe busaasaana ennyo bali ne bubatuukako ne babuulira ndowooza ne babufuuka offended kati abamu ndowooza kubadde boogera abadde Sheikh Kiti era Sheikh Kiti yavuddeyo n'amugamba no bw'ogamba bajjewo ensi yafuuka ya social media bw'ogamba bajjewo TikTok era ojja biraba ewalala. This is another way of communication. Abantu batasobola kutuuka kuba jayitaawo wojja obalabira nga nawe osiimye obalabe ekituufu ate totuukwako olina mamba ze zikuuma gwe spiritual leader ate n'abantu balina okukitegeera lwaka nti abantu balwawo okwerabira bwe twali wano mu kalulu ka 2021 olutalo lwali lw'amaanyi nnyo Facebook eyo yali y'amaanyi not even 2021 2016 17 nga Facebook ba TV obajjukira Timovoloti okwalinga nga be baliko be bazoganya ne bagaba ne Facebook yabonyabonya ndiro okumutta okitegeera ne bagane makoti awo jukira bulungi nnyo wano bamuwema and company advocates be babiri mu bambabazaabo prime minister nani muneno Facebook nga y'amaanyi nga tumanyi nti wamunaye tuligenda mu covid mu kumuvaamu TikTok erijja nakati y'amaanyi olwokuba naye mu Uganda mwagiri meeting nakati y'amaanyi kati munene Facebook ne bagifubako ne baga kati Facebook tugijjeeko je bafubako nabate nyine baba from your communication bayita ku Facebook kadoka bo bakozesa ki bagamba kigeze namwe muri ku VPN mwe nyine mwagisiba gwempe ekitibwa ye president Museveni okuva na kuzomeza 20 post ya sembayo taddanga ku Facebook kati 5 tugenda mu myaka 5 yagisiba okuva yagisiba ne taddanga muteka gikozesa era account eriko followers akakadde kamu poste za sembayo zezo mu 2012 mugumu nyate bitongole bigikozesa police bagikozesa olaba parliament yekozesa Facebook n'abalala okitegera so mu mbere eyo nze ndowooza nti no His Eminence bino byayogera TikTok siye mulwanyisa TikTok just mukutu social network nga olaba nti abantu bayisizaamu obubaka ya walaba mobile money tisene zikutuukako yagalidde so okwewala okuvumwa abantu kimanyi oli muntu mukulu abaana obazadde abo buwala abo bulenzi basomye abo maybe bayinza okuba na badokita ndowooza through communication nabo bali ku TikTok teriko bagwagwa kimanyi nti abasajja bano abakuze mu myaka balina okubeera nga bawummula bakiriza kati buli wolemerako buli ekite ekitava ku ssengejjero kifuuka wankiiko chikola ki wankindo kati abantu balina okukitegeera nti joko mukula olowaba nga bulika nakakola nakagundi akakugwa ku liiso olaba nga kakulwanyisa bwalaba kati walaba yalayira kiro kati omuntu otugwegwanka n'obukulembeze bw'olimu babubbi ate yabubba yalayira kiro wali mu mateeka g'eggwanga kale ne gaba ga busiraamu muntu kyalayira ekiro okujjaho ng'oli musezi I'm telling you omuntu alayira ekiro obukulembeze bubbi oli musiraamu of course I do nenze waliwo n'abintu abasiraamu bakola nga nsibikiririzaamu kitegezo entebo alayira ekiro ekyo gyekiri n'oba muli asooka tayagala nnyo bantu mulaba nga alayira ne bamukubira emizira omanyi obula okulayira we kunyuma dabalo nalukola engeri gye yalayiddemu najja n'omwana we najja ne mukazi we najja ne taata we okitegeera najja neki Bobby Young najja Bobby Giant naye gwe nalukola ina akantu ke yakoze nga katini nnyo byagadde nkayiseewo omuntu akuyambyeko ennyo okimanyi nti ne mu parliament yamu introducing tebalayidde mu parliament balayidde mu kisenge kya speaker but still
international camera twamulabe Bobby Giant abantu bangi babayambako bamala babeerabira nalukola terabe ojukira nga batwala nalukola aga kagudde nga Bobby Giant wali kati ekino kiba kitegeeza nti nalukola oyo tebamulonza nsobi naye era nze bannabyabufuzi siye muntu gwosobola okwekubirako ebbanga naye at least yamuwaddeyo ka credit yawo wali abatakagabirako ddala bo bangi abaana batambulanga ne Sinjo banyi kye yakola Sinji Katongole ye abakuba mbooko abamugobereranga kasama kulayira ate mnodda ati yayitamu n'abagamba muje tukole akabwate tetuyisemu tukoleyo kapate twekulisa akalolo akabadde akama nagalawo eggundi nanga mwe lwaki nabawasitiza lwaki saayise bazifu be balonzi mugenda ku ttaka embooko neevuga Sinji tetumukimunenyeza muyindi ayinza kuba ewaabwe kalica yaabwe Katongole sefu nakuba abali embooko ogabe Bashiru yakola ki Bashiri atambulanga n'abaana kawempaawo banoonya Farao wonna banoonya zuuzuuzuuzuuzu Kasaya wangula tibaddangamu mulaba asula buziga ne Kawempe yasengukayo constituency Kawempe taziika tafiirwa takubagiza tasetse juzi yavuddenanga bamuwadde obutwa ani yabumuwadde Omanyi Bashiri okuva Bashiri yagadde okoma mu mawulire saagitegeddemu Bashiri takyadda mu mawulire yagambe bamuwadde obutwa ate kati babumuwa kitegeeza mbadde mu mawulire sympathy teri mu mawulire mu ddwaliro era yabadde ku kitanda naye Bashiri alina obuzibu bumu nti kaliya ye yagitunda yagiguza bana abasajja betusoose okwogerako y'omu ku baagitunda Bashiri yali mwavu Bashiri yava eri ku leediyo z'abasiraamu yava ku Bukedde mwakati ku Bukedde mulabe Bashiri yava ku Bilali nakola ku Bukedde radio yasooka kola ku Bukedde tunganze ndi co-producer we nze mpandiki nze kola research wa kiri atabala Bashiri je yava Bashiri yava ku TV Google radio y'abasiraamu iziti Bilali ndoza 2012 najja ku Suubi eyaffe n'abeera paka 2013 n'adda ku Paalo 2014 ku Paalo kati nga bwakola ne ku Bukedde 2 kale kati tubala olugendo luno lwa radio so we yava ku Paalo 2010 we yava ku Suubi nagenda ku Paalo nakolendoza emyaka gyali ng'ena paka ndoza nga 2010 paka ndoza 2011 we yava ku Paalo then alyoka ajja ku NBS nakola yaawo ndoza paka nga 2010 emekaawo najja bwatyo then nagenda ku Bukedde gyava ku Bukedde bwatyo ekitegeera naye kati Bashiri kaliya yagitunda he sold his career Bashiri oyo yalina ekintu Mukama kye yali yamuwa nti yalina calling eyaddala Bashiri ng'ayogera boogezi bwatyo bonna ne bakungaanira ku radio nze Bashiri nakakaza nti Bashiri alina amaanyi yagenda ku Bukedde okwewammwe awo programu gye yakola yekiri atabaala ng'alina omusajja gwe yakyaza simanyi bamuyita oba ono baba simanyi agaba ssente bano bali Illuminati abo nga bana emujje wano enkya ssaawa 9 mbawe ku ssente Bukedde yajjula nzijukira Bukedde yajjula omuntu nenga omusajja waali kati naye yakikola because already mwami Kabushenga yali ayagala kumugoba nga radio nenga mpulya etava mu studio ebwere oyo bagiwulira naga kankyazo wa Illuminati nkukaka senti radio Kabuna Mawanga wonna wajjula era omuntu eyasenda abantu abo okuvaawo bali tasuna beni oyo najangu oyogere n'abantu bo obabeesebese baddeeka omusajja agenda bagabira ssente teyazze so Bashiri yalina amaanyi kati abasajja balayiringira ku maanyi ge ne bamunafuya okitegeera ate nga yandigafunyeemu nnyo singa yasigala nnyo yalina essomero wali eri nga baliyita n'essomero lisomesa abaana b'amawulire wansi awo Emmengo wali manyaako bali baliyita ani awo college something nga lisomesa abaana radio TV production bikyawo bali beta college something nga liri awo wansi mu kikomera awo Emmengo awo so Bashiri yali yafuna erinnya amanyire edda radio oba tafuna linnya ku radio tosala difuna kati kati erinnya olina difuna ku TV naye ku TV baza bakyagafuna era TV ntono oyinza okwebala TV nga kati mu Uganda TV nga 4 ze zikuwa erinnya okitegeera bakyagafuna so munnange kati Bashiri kyekyo era Bashiri ekimbonyaabonye essaawa zino Sheke Mubajje kati Mubajje kye kizibu kyayina yalowooza TikTok ye mulwanyisa
TikTok obubaka bw'abantu abantu abatasobola kutuukirira obubaka bajja buyisa ku TikTok ekirungi yatulaze nti message azifuna oba mbadde muleka nga mulozo omusajja message zimutuukako mwongere omusajja message azifuna naye kibi nnyo bannange okubeera ku nsi ensi n'olaba nga gwolinga yakola naye endagaano sibavaako kati omusajja alinga yakola endagaano n'obusiraamu alinga nkwa nti sivaako nze nsaanidde kati jakulanga nakino ekisanja tulaba nti alinga kiyabba obubbi alinga anti kati omuntu alayira ekire obuyinza obubbe takkiriza kunyuka kubanga omuntu amuinspiringa yooli top boss bo balowooza nti balina kufiira mu ntebe kati ekizibu nene constitution y'obusiraamu emyaka 7 gyatejaweza ati kati yalabira ddala nga ayinza n'okuddayo n'empapula n'aziyuzaamu gye baamuzaalira takikola kugabe gwe badde kiteeto bamanyi negwe ebintu bye bakolaakola abaana be bennyini bajja nnyiga takikola kubenze simanyi lwaki tavaayo naka wakati kikyafuna ennyo ekyo kyatafunanga awo wenyini gundi Podi Kampala baali batunzeewo president yakamala okunununawo awo biliyoni bazaali mmeka ojjukira bulungi ettaka lyesemba bule balitunda eno yonna ezzana batunda okitegeera ebintu byonna babitunze nesimanyi exactly kyebaagala okitegeera naye nze simunenya kubanga orders alina gyakola ki gyazijja kati nze kankubuulire senga mubajje yali tayogera na president Museveni senga yavaako dda kubanga ye mu gavumenti gwemanyi mu busiraamu tulina mufti ne supreme mufti ebati anti addako atayinza okubazoganya bo tebatya anti kati bo tebamanyi tebalina ddako obusiraamu buyina ddako ssebo anti kati olaba era balina kulonda mu abo kivula bagambye bawaayo bagamba kati tugenda kusunsula mu kisanja kino eky'emyaka 5 tuleke mufti akimaleko ndoza ne bagala kumuwa service award kirabika nekyagwako ne Eliza recently naluli era okulayira ne luli era byali mifumbi zaali mpaka nika nze ndowooza kati n'obusiraamu kati babuwamba era kati ojja kulanga constitution batansi ogitaganjula bajjawo age limit nga bwe kyali ku mukulembeze ojja kulanga mufti takyavudde kubanga orders azijjawa wa Katonda abamuvuga abantu balooza nti busiraamu bwe bumufuga n'obusiraamu si bwe bufuga mufti gavumenti ye muliwo kubanga bwe bakola emikolo gya gavumenti kati kuze president Museveni agenda kulayira ekkololo ayita mufti kolaki ku lw'obusiraamu tayita supreme mufti ow'ekibuli ayita ono wani ayita ono wa Odi Kampala kashitegeeza nti obusiraamu nabo tulinamuko ebizibu byaffe n'ebiseera ebisinga ebyo ebintu byaggweranga mu busiraamu ne gavumenti eno okuva yayingira mu buli kintu n'ekiteekamu olulimi kati awo kyekizibu ekiriwo buli n'omusiraamu yandiyagadde okwetengerera takyasobola omulokole yandiyagadde okubaako nga nti bannaye byaffe ebyabalokole tubimanagingire eno mu ddiini zaffe naye ojja kumeza nga anti kakati naffe tulina interreligious council biki ngera kiyingidde mu gavumenti kati byonna tujja kubyogera era tubyogere naye nga mufti president Museveni wanaba ng'akyali mulamu ng'akyali mu ntebe ne mufti agenda kubeera mu ntebe era bino byonna bye tuliko bwe bakola biki balina kuvaako lumu tagenda kubeera ojja kulanga kino ekisanja bajja kumuleka akimaleko okitegeera n'ateera dde agee bannaye nze ndiwo nze nsobola kati afa kitiibwa kati tewakyaliwo mirimu gyakola giriawo gy'amaanyi alya muceere kati muceere gwe gumutta na zino waliwo zino zituyita token of appreciation ebbaluwa ezo ze babawa kubanga buli kisanja bakuwa emmotoka ezi kati bayitaaga okuvuga ku mmotoka ezo ze bawa nga gye bawadde ate no ye Steve yagimuwadde ni waliwo no gye bawadde omulabirizi wa West Buganda jo kati naye wezito ze bakola ki kyokatera wowummula bakuwa n'obusiraamu obutudde wansi ne bugaba omusondere emmotoka tekitwala nnaku bbiri tekitwala gwe tumina abasajja basira olaba bali bagala kusonda Odi Kampala eyo ati kyenkugamba bagamba mufti agende ffe twesasulira ekifo byafa eno n'abasobola bimukolera naye nga mutima guli eri kulabira ddala nga kino nze nakireeta ko omusajja abadde mu bukulembeze yakireeta tekwaliko ba mufti before anti kati ye yagamba nti byonna bizze ku lwange ffenna tubifiirwe buli otukamu eyo embeera ffenna tubifiirwe oba tokyalina gw'olumirira kati ekizibu ekiri mu abo abasajja nti buli muntu yena gwolaba omusajja omukulu kati nze nabadde ndaba olw'emiyaga eyo ng'omusajja simanyi yafande simanyi biki eyawummula naye akomyewo kolaki
kujjayo Ssekikubo kati ensi we bati abantu bebagivuga nabirabye so kati buli mukadde yenna ali mu system kati gwe yomanyi omukadde abamuliko oyo weerwa emiyaga nalabye Toyota kati ale Rivalon Toyota kati ate waliwo ekikonge ekisalawo mu parliament ekyamaanyi kati kyekiri era Ssekikubo ajja funa akaseera akazibu okudda mu parliament kubanga bamulwanyisa bavira ddala mu parliament olw'emmeezi eri gye yateeka wali eri mu nsonde okusoloza emikono egigoba bakamishona n'ebirala so nze kugamba eno gavumenti tulina kutunula butunuzi tulabe kubanga lomwe egenda kutulika etulike butulisi fena tufiiremu Uganda efiire ezikirira omululu gumu bweti kubanga buli wamu kati system zonna zakola ki zaafa zayonooneka zaafa zayo abasajja beeyongeza ssente buli lunaku okitegeera abasajja tebafaayo oli avuga emmotoka ayina emmotoka nalabye wano omukungu omu wa parliament ngajja kabangali bbiri eyo eri makati ebbiri zisoose emaaso waliwo endala ezijja atambula emmotoka nga 7 ninga teri wadde amunyegako nti obayinza n'omutuusaako obulabe kubanga talina ba enemy ninga ayagala kutambula mu kitiibwa ekyo bitiibwa bye bibatta kugwa mukwano gw'ogira omeketa owaki ate kati bo bali tebalya kasava bwe kati bali kati ate badda balyako nnimi kati bo balya nnimi mwana yabisaze bubyo zizi kati bo balya nnimi ajja muka yakonula kana akatu bwati kalya munange byebyo tulina kwesabira bwesabizi wanti wakyaliwo kikyuka ddala sinze kankubuulire naawe balowooza nti abakulembeze betulowooza nti tubalonde bagenda tukyusisa Uganda never tebalina kibagenda kukyusa kati wano mu Uganda okyusa eki buli kimu kyaguuta President Museveni gwe bagamba mbu aludde mu buyinza ne waavaako President ne wakira ku makya na stepping nadde ebbali tiwali kigenda kukyuka naawe tesuubira nti bajja mu buyinza tebalina kibagenda kukyusa ki kati gwe sooka obaze wabbali obagambe okay singa government ekyuka leero musoke mutuwe kati gundi yammwe enteekateeka yammwe sooka ompeyo speaker owuwo atali corrupt ompeyo deputy speaker atali corrupt ompeyo attorney general atali corrupt ompeyo governor wa bank atali corrupt mu government yo singa ene kubanga abantu balowooza nti President Museveni waavaawo bano bonna bagenda ne President Museveni tekibaawo basigala mu system ensebe ino okutambula kati bano bafa kitwala sometime kitwalira ddala ebbanga kati balowooza tukube Museveni aveewo ne Museveni waavaawo ebitongole tebigenda kukyuka abali mu nguudo tebagenda kuvaayo okitegeera abali mu mabanga tebagenda kuvaayo abali mu bibala tebagenda kuvaayo so system olina kugitegeera butegeezi noma nti kati bannaayi tukize tugaane Uganda yaffe ebintu tugenda kuddamu kukola tu restructure ne tulwanyisa muntu omu nti ffe tulwanyisa dictator Museveni aveeko then Museveni wakera ku machanga Mungu amuyise what will happen twetaaga mu kyamini omanyi kye twetagana mu Uganda bonna abali mu buyinza kusima ekinnyanga kinene yika nga 4,000 wansi ng'ogenda 40 nga 5 bonna buli gwomanyi ali mu system bonna n'obavuunikamu n'oleeta abaana bato fresh blood n'ebitongole byonna byolaba ebyo dokimanyi kino bakigatana kino bakikola byonna n'obijjawo n'olongoosa Uganda okitegeera naye watali ekyo Uganda wojjawo omu agenda kati abantu balina kye balwanisa ateekawo ono nenga ne muwala wajja ali mu pipeline abaavaawo ddu nga muwala watuulawo kyovula kati abaana terovaawo nga bamufuuka deputy bamufuna deputy wo oluvaawo nga bagamba deputy agira akwatamu ataavaawo kati NRM yaleeta system omukulu kati gweze honorable waafa family gibasoka okusaba olukisa mwinayoko omwana awo asomye asobola okuddira kitamu bannyamwe mu bigere nti buuyo kyovula owoolanya baleeta mutabani okitegeera bo abasajja balowooza nti Uganda etandikira ku bo ate era kweyina okukoma okitegeera ate era ekitunulamu ng'olaba kyekisaanidde kubanga n'abaana betulowooza nti bayinza okudda mu buyinza leero nabeera bafa ku mbuto zaabwe dayasi teri agenda kulowoozaako niwe tunaalwana tugambe Museveni naye mumunenye kitono gwe wobeera nga gwe Museveni kale nga gwe Museveni osobola okugaana okuteeka muhoozi ku kifo kya CDF otekekaani okitegeera
abasajja president yatugamba kati ekyamuzaza Museveni n'ekyamuzaza Muhoozi n'ekyamutubuza amanya Kaine Rugaba ya Avenger okitegeera yagenda okulwana entalo ze zatasobodde kulwana nga mulamu watasobola kutuuka Avenger wagenda kola ki kakati gwe obeera muzadde soka wetekeko mu kifo kya muzeeyi gwe Avenger waluwa era nawe ojja kulaba ojja kutuuka time ogambe naye kakati nange neetaagayo waya agenda okumala egase yange bano bonna bola abafu wano okutuuka mu bukulembeze era ogenda okulaba ng'era alimu ne muganda we oba okitegeera obere nze kyovula nze munnabyabufuzi wonna we mulabidde mbalyala namuwandulira malusu babuzaabuzizza abantu abo bakyayisizza abantu basiza obukyayi naye nga mazima matuufu nabo bennyini be balowooza nti bebakola si byebituufu utesobola kuŋŋamba nti olwaleero oli mu kulwana nnyo olagala Museveni aveeko naye nga Museveni yakuwa obukuumi gavumenti egyoyita envundu ejjudde corruption emmotoka bakuwa kadi y'amafuta okitegeera otambula mu lusegende lw'emmotoka mu gavumenti embi mbukati awo era olwana nnyo era abo abasajja bola bavuganye nnyo Museveni aveeko tebaagala Museveni aveeko kubanga Museveni waafa bagenda kukomba endagala okitegeera ne kati ovayo n'okyogera kakati abo tebalina amagezi ffe twagala tukyusa ensi yaffe everyone ayagala change naye change ddala ddala esaanidde baani be tuba tukwasa obuyinza leero tebaliiwo buli omu afa ku kike buli omu addusa kifi buli omu addusa kati abantu kati baagala tola nti nzera mufuti simunenya ne president simunenya na buli muntu ali mu kifo ekinene ng'agaaniddewo oba ng'ayagala mutabani wa musikire simunenya kubanga naawe bwe tulowooza nti nedda abo be banyiniza okutereeza eggwanga nabeera bye badda mu buyinza ojja kulaba nga nabo batandise okuleeta abaabwe ayinza obutamuleeta mu lunaku lumu ne wayitewo emyaka 10 kubanga nabo balowooza nti Museveni yagenda ajjuza ebitongole bya gavumenti byonna bitaddemu banyankole teyabaleeta mu wiiki emu nga yakajja naye nabo wagenda okulaba naga kakati nkuzi ntya ogenda okulaba nga mu butuufu kati bano bonna abakayana jasi bakayana olwokubanga balaba nti ebintu tebabiriimu naye nabo bayingira mu system balabira nuka mu waayi wano byatuuse nawe weetagako omuntu anaatuula ku mulambo kukaabira nze tosuubira nti omuntu wa opposition agenda kujja kaabenga muganda nti agambe kakati nze nzize ngobya abanyankole bonna bonna mbagobye biki era najja tuula mu system atuulemu agende ng'akyusa mpola wabadde kiniyeefunza atekewo Mukasa Joseph mpola fire and higher alisa wanawo balance nawo ne ba Mukasa kabafuneko ebikubisava ati kati awo sibwe bukulembeze tobuvugira gundi ku mbeera bwekyo ate tubongere nga badu bali awano nga tebatuliisa ate tubongere nze banayenze sina buzibu na mukulembeze yenna kubanze kyemmanyi nabo abegwaniza obuyinza bakusa mbuto zaabwe kati mubajje tumuleka afuge paka lwalikowa ate mubajje ye mukyamu nti ye mubajje nebimukuba bingi okitegeera n'atera muhaji naye omunenya kitono ayinza okuba yandyagadde okuva ku bufuzi nenge ekirafuna akasima mugamba geza mukama wa gambye bwayina okumula wanaabalayira 226 bwayina okubaawo ebyo nabaogera byaki esimu ejjange egamba buli walowooza okugamba mugamba bageza ogeza wagga weeteekawo kati nga atandika kugamba TikTok yenwanyisa nenga akasimu yakafunye kiro ngamba ogeza n'ovaawo nze nina okujjawo gwe wasasula sente ez'ekifo wali tokitunze naye kitunze mukama wange sente wazisasula nti nedda sinze nazisasula nti ogeza n'ovaawo kankuwe nayo kankwoceeyo okitegeera ate bano okwokyayo kwazaala ebizibu mu nsi ya Uganda si mu nsi ya Uganda yokka naye buli wamu oli kasa kwokyayo nalukola mwebaza naye ekyo nalukola kyakikoze okuleeta Bobby Giant okubeera nti era yamukomezzaawo which is okay okitegeera nate kubanga bangi nnyo abatambulira amadaala ga gundi wedda buli wekiyita nga bazzaawo kafiira omanyi abantu abazimba ebintu ebyo babizimba binafu kati yayisa atya mu buli bupathru obwa parliament buyingira munda bakamenye ye bamukebedde bukebezi nga tebakasaze yabadde asobola kayitamu kyola nga ye bakebedde bukebere yeeteka kayiseemu wamma bamuyisiza kuyisa kano ka detector akowa beyadde asobola okukamenya nga mugamba taata
naye katubasabire nenze mpala n'omuntu akera ku macha daleko kuvuma president Museveni nti avudde aveeko wallahi nze waliwo kintu kye nalaba nti president n'omugamba aveeko okuvaako kwangu ajja avaako but who's next ani addawo Bobby akubuzeewo nkale Bobby yaddawo naye Bobby agenda kuddawo naani gwe bagambe talina structure already ayina waba nayo fena kye twetaaga ninze nkubuulidde no tagenda kuva yagibanjulira ate bali bagibbe ate lyabanga bwe babba ki gundi wano ani ono esimanyi ow'ebyobulimi omanyi we bwagiramu kati bwasoti yaleetanga gundi ye political structure esimanyi bikinga birungi nnyo ne bajoozaamu kati n'ono mwagala agikube ku meeza bajooze nedda nze Bobby simuyinako buzibu kubanga isooka mmukirizaamu naye eno system olina kukola n'abasajja nze namulabye Joe yazze mu parliament natandika okukuba ninga Bobby byogera si byolina okwogera eno parliament sente z'okozesa ziyita wano naye abakanzeemu ate kati nedda okukanga kwa kamera abayo nedda seba alina kyekyabatwala ku ekitebo okikebera bintu bitakwatagana kati balina na search warrant yabakangamu nati kati enensi okugifuga si kwakanga singa gwe baali bakanga yava mu ntebe singa tetulinamu n'omu okimanyi nti amanyi n'obbakanga bo bennyini bawamuka ekiro ne bateeka ebintu ku Twitter bitakwatagana abamu baba batamidde ekyo kyoba omanya baba bakanzeemu baba batamidde bbiya waabwe naye nze kyembabuulira eno system olina kukola n'abantu abali mu system nze nabeeranga ewaka nga taata wange avumirira omwenge nnyo naye ng'ate mutabani we Lujuuju agunye okufa obufi ewaka nga taata wange yagamba tayagala kulaba muntu yenna anywe nga ne baneiba abagaba ne muve ku mwenge mubi naye ng'ate mutabani we muganda waffe omukulu Lujuuju ng'agunywa ne yeefukira ne yeepamira n'atandika okwogera bitagatta mu bantu naye nga taata wange ye tagwagalira ddala naye babeka taata wange yafa rest in peace kiba tekikola makulu kikola makulu kakiki kyobadde otegeeza tugende mu maaso so byebyo ekitanda ky'amakona kirimu ebiku muve ku mundammwe ekitanda ky'amakona ngenda kuva mu kamera sula muve ku mundammwe muleke ne makona yali ankulu nkulukulu tukireke kale tunyuke awo tunyuke ne wakyasula ku paleti ani makona nze sire kye nalabye palisono bamusondera musondere talinaako masuuka makona akyebika bulangiti umulembe guno kati ebyo bimugenda mu nviiri najja ku seeti ng'alinako ebyoya bya bulangiti kona naye alimba omutindo gwayiise nnyo ekitanda ky'amakona kirimu ebiku